kati wali because njagala nnyo okulaba jane ya David Lutalo kali ya erigenda okweza emyaka 2 eri mu myaka 18 bamanyi balo kuva 28 nti obalira babiri gaweze nga kati chobola wali wanyumidde nnyo nga abantu baffe bano bagala nnyo okuwulira emboozi ezo ng'omuntu atandika naye akikola because waliwo abantu abamu abalemererwa ku stage eyo nga wawulira olugero olwo n'agamba okay kisoboka omuntu ali Paulo Kafeero afa 2007 ali ntandise recording ku kyalo okwo Kafeero namwagala nnyo najje waffe ne musabe namba y'essimu bambi ajimpa emukubira ngira Paulo Kafeero nze namutuukako otya ng'agenda ku mmotoka ne mulabiriza aba yakatuuka bw'ati omuzungu ye yali avuga ye ng'ali side zeeno wabadde musho gw'omukuba n'abaddamu anti nze nga nsasula awakana nti Kafeero si yasinga nino musasulira ajalabe ye kakasize yasembayo okujja fact we radio soso okujja wa Kinoni yayimba ennyimba ezi enkuba nejja muri wabwere mu kikaali naye bonna tewali yavaawo nga tamatidde ennyimba ezi obasatu dashika 15 ezi kubanga yatusampulinga ne dipo nazigala gatana dufulumye endulu netufa Nembagamba mumulabye gwembagamba bulijjo. Oli fan die hard. I could even die. Kati nga waba ayimba wano yajja omwe shojo gambye amusola ke namba. Nga ayimba eringa nawe eno ikigambo ku kigambo okimanyi. Nakulengera oba abantu bali bayitengera tebatulaba bali bwe tubanga tuli ku stage tetulaba nnyo dumuna lumu kibarwe nnyo. Maybe na face eri common entambi kati olusi oba otunudde okubanga toluzinga focus kati nene mugenda ne musabe namba isimu yampa ntuufu teyali mu bino because kati olaba mpaka kati yagana okuva mu muntu bade kati yali mu luno lwammwe wakati oli wanjawulo oli approachable oli muntu ali down to earth netulina mu basita baffe sebongo okumutukako waliwo eggaali wano gyosooka okuyitamu tewaliwo gaali ani agambye sirina Wedi. Salamu alaikum. Agati nakalemba omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Agati Nakalembe kambawe namba yange yeno 0752375 temuddeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku namba yange eno. Abantu bangi bo balowooza mu ddagaali yaffe ery'obutonde okuva edda abantu bakozesanga nkola ya kizaala ggumba. Mu India omuti guno gukozesebwa nnyo nga enkola eya family planning. Ate era naffe ku Biva Organic bangi batya okutubuuza temirayo nakyo family planning ku Biva Organic tugukozesa omuntu tujja ne tumulagirira bulungi bw'asobola ogukozesa ate enkozesa yaagwo nnyangu oil ono ayamba nnyo okukola ng'enkola ey'ekizaala ggumba ate nga yeesigika omuntu etajja kuleetera side effect. Era gwe omukyala ayina mugamba nkozeseza enkola endala ate nezintiisa ni mutyono mulungi nnyo okukola nga birth control method ate eri reliable kubanga properties ze tezina bwe za affecting reproductive system ate mbofu nebizimba ate ozibikira enseke ate akuyamba n'okukelenzinga woyagala okuddiramu okuconcevinga tekikutwalya na budde kuba kikola boss ku basajja n'abakyala okusobola okukola nga spermicide. Kati gwe munaffe abadde teekateeka babadde ayagala okuba n'enkola yonna munakyo therapies osobola okukozesa ebintu ebibwa. Are you ready for a celebration of a true living legend? On Saturday, November 15th, we celebrate 15 years of music greatness, Mickey White.
the stage king, the energy king, mentor of so many talents, a true living icon, will be live at Serena Hotel on Saturday, November 15th, 2025. Jagobe ongo mujulizi, Gamiko ina tambuza mu lugendo lwe olwa music, okuva gye yatandikira. Tickets go for 100k early back and 150k at the door, and a table of 8 at 3 million. This is more than a show. It's a celebration of greatness. Sponsored by Airtel, Sanyuka TV, Afromobile, Baba TV, Right Now, Victoria University, Joystar, Norada Autoparts, Takajagusa mulugogo kwitatovu ngabiri mu November. King Saha live in concert. Emitwale ebiri JP emitwale 5 emeze ebiri ni 3. Ngabiri mu November. King Saha ali mukono sawa gardens ate ngabiri mu 3. Chotera mu kisawe. King Saha nanyine mavoko. Afrima Rising Star Award winner. Uwidumuza bajala lye bagala bibiri. Azama zeko. King Saha. Pana masaka mbalize. Pana mpiji mbalize. Pana ntebe mbalize. Pana chinja mbalize. Pana mitiana mbalize. Abe sirobwe mbalize. Abe musika mbalize. Abe mukono mbalize. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. It is happening in Shalom 256. Don't forget to subscribe button and subscribing so that you get notified each and every time that we upload. Nze Shalom Hadad Kawesi ategese friends of Shalom ngalu mwenda November na Kevin ano wenyinyi emeza milioni emu kulike embuzi. Ya milioni 2 kulike embuzi, milioni emu emitwala 2 10. Tanka saa 12 zakawungezi paka the following day. Mpola. Mbelekeddwa abantu bonna abakya Shalom 256 bonna bannanga nyansindikidde enjuki. Bagenyi oba wedongeya nenji kuteerako ojuli tulina omukisa leero nesitera kwandiga abantu bansinga kaliba wabula nfuna mukulu munnaabwe bakulanye emyaka omwana tulemezako ekintu ky'obukulu gyoli ye tagenda kukula ntambi nkyaba oyanjule mukulu munno ama abali ku Shalom 256 temuwuliriza oyo amanya Frank Ntambi era nga yes abava okusinza olunaku olwaleero tubakulisaayo abava okukola Uganda yenaku zino tukyawumula tukola Monday ku Monday tukyawumula mukulikireyo ddala abakyanoonya emirimu Mukama abateremu obwangu abalwadde Mukama abasuuse abali mu makomera Mukama twali tulina mu promoter Biggie bamutadde naye abadde mu komera wiki eyo era ndoza okwanjula manyi badde mpapiriza nnyo nga tenjala kutwala mu Biggie twanjula omugenyi waffe olunaku olwaleero yaliko ku Shalom 256 ndowooza omwezi oguwedde saaliwo nasubwa nnyo naye ne tumusaba tumugamba munaye anko tusaba oddemu okomewo twongeremu ka anko mpola ku bintu ebyenjawulo Nagamba abantu nti badayamana naso kubeera nga batye Tanzania nagamba nimba webale kunyirira Uncle David Lutalo temujja kiranye mmanye ekigatto kyamaanyi kino kiwagula Sweden ko tebiri mu nebyo babireeta wano tugwa mulokole yambale gatto bwekyebe obulokole kusiwuka obulokole kusiwuka ona kwesunga ggulu nedda sebo obulokole sikwesumaalika obulokole wayatula kutya yes of course usabira wapo yasabira kwa Nemoze Radio nga mulwadde namusabira nze sina church zinsabira muneje sabira kwagadde kaseba nga church ya Yesu Kristo preachinga newa otero okunganira nze wonna nkunganira onkugambye manyo kiri bino ntino pastor wange no wabati yako ki tibame siridinga ne personalizing ekyakatonda ne bafula bakatonda oba because mulimu ba pastor bokiriza nti
the hairs ebamu David Lutalo kati ngate goina otagirabira nga bwabere mukono siraba simulaba bwabere egundi simulaba nze mwagala ku Kevin kati webanga church yona ya Kristo kasoulira ngo lya preachinga bulungi enjiri yenge kutwala kucholoze anti kati mulokole waliwo bano era olaba enjawukana kati sawa zino n'entalo ziri nnyo mu bannaddiini amachacha ga Pentecost. Yes, nenga si kituufu. Olina agamba bano bebange ate ne bennyini ababuulira ku pulpit wali pastor n'alumba pastor kugamba otala tenga lunene okusemba abaye pastor wa sitaani. Omanyi sitaani walaba ekintu nga kirungi alina kikuba paka ekisaanawo so kati balina okwetereza nga abasumba bamanye nti sitaani abayigganya ate kati kati nze sijja kulimba tukkiririza munono mbawulira African traditional mbawulira era buli mtu tuleta wano okubula kwe mwabulamu oba olubula lwe mwabulamu for example nga mutakyayambala mbugo abazungu batusooka okulaba ebintu ebimu civilization otyo tikati gojja kuŋŋamba mbw affe embugo zaffe lwaki sizoyambala kulwokubanga oli ku nnono ninda we twasobya waliwo ebintu nga twali tetwabiraba naye nga abantu nga tuyina ekintu ekigamba naye waliwo yatutonda yaani katonda kati nenga kituufu nnyo era temwakola nsobi naye ani gwe musinza kubanga abayindi kuba abamu barating ebintu ebyo kuba obulungi abayindi bali bulungi nnyo nenolanga basinze we Krishna n'abalala balina bakutonda bangi batonda nga 2,000 ndowooza buli omu alina omutonzi we bo ndowooza esanga enzikiriza yaabwe abachina nabo balina naye nga si kituufu kati gw'okubeera obulungi tekigeza nga nekikuleetera endowooza mbu katonda wowe nno naakuyamba nedda anti kati wawona confusion wejjira nga wotuva okwogera mu bapasita nti mulimu ababi abakola ebintu ebitagoberera Yesu Kristo musaba mutya gye bali abennono musaba nja kubuulira gye bali kati naffe waffe ebeera nnono eyaffe because nze nzikiriza nti no Katonda bonna we yabatondera abawa ebyabwe kyova olaba nti wano ffe tukigaziya naye ate abantu okwagala otukkakkanya batuteekamu nti tuve tuli bamasitaani tuli balogo naye nga ate waliwo enzikiriza abaddugavu bonna enzikiriza nga bwe tugamba nti tuyine tutuuma amannya twalula abalongo tukola ki tukkirize nti abaddugavu twali tuyina idea naye yatulema okuzimba n'okutegeera okulambulula ku buli kintu ku buli kintu sooka owulirize sooka ngamba ku buli kintu for example ffe batusangira twali tulina engatto zaffe ez'essanja nga tulina idea eba n'engatto naye nga si entuufu nga tulina idea eyambala netwesibasiba bwe twesibyesibye naye nga si kyekituufu ffe twakoma ku ideas nga tuzirina naye nga si kyekituufu nga tulina idea eyiyo ennimi zaffe ne zibeerawo naye nga tetusobola kuziwandiika wansi kucommunicate otyo bo baakiraba beyond kuffe kye twali tukola ki nedda ne mukyeddini bwe kyali Uncle Lutalo tujja kkaayana yes manyi tujja kkaayana ate nga tetulina budde butumala naye nga buli kimu nti ffe kagubeera omwenge gubawoomera twakolanga ogwaffe guno ogw'ebigere ne batuleetera omutuufu ku buli kimu bayina ekituufu ku kye tukkiririza buli kye batwetera kituufu oba bayinamu anti kakati gwe wa example buli emu nkuwadde example for example nze nnamu ekirowoozo ekigamba nti ebintu nga civilization education ebiruubirirwa byabyo ebituufu kwe kwali okubeera nti baali balina ekiruubirirwa ekinene ekyokutunyagululako ebyaffe n'ekyokuleetawo eddiini awo battagadafi nga tebamanyi lulimi lwabwe nga bamanyi luzungu abo abazungu nga bagadde okubba n'okutta tebeetaaga kumanya lulimi lwo waliwo issues ezimu nga we agree to disagree naye ndowooza olengera Uncle Lutalo ndowooza owulidde oyo endowooza ye gy'aba alina bw'oyogera nti African tradition tagenda kuyamba anti kyekyo nga mwagala otukkakanya mugamba abo balubaale
zende kunsinza the African tradition bakatonda baffe ngawe twayogedde wayinti n'abayindi balina abaabwe tebalina baabwe bakatonda baabwe nedda balina bye bagoberera naye abasibe bakatonda baabwe ate aba Greek ba Poseidon balina bye bagoberera bye balowooza kituufu naffe kyekimu bamukasa gye bali bannagadya gye bali yes lwaki bakuyamba mu musango lwaki sigwe Kevin Hart lwaki gwe Kawesi jejjeko balimpa buli omu aba n'ebyabwe bye byaffe omuliga yeddira endiga tulina ennono zaffe lutalo erinnya eryo lya lugero nnyo lina kye litaasi lya lugero lina kye litegeeza webalinnya ekyaffe mu luzungu nze wo lwaki sigwe David wo lwaki lutalo anti kulokuba nze nazaalibwa nga ngenda kwogera Luganda nze Smith nze Shalom Smith omuwesi era mukagatteko kumayika nyireka seke kyale olugezigezi erinnya eryo lijjayo bulungi olugezigezi Shalom Smith legenya Shalom Smith eyo nebadde bayithawe nenga tubaniriza nnyo ku lunaku olwaleero kojja tukwaniriza otukwaniririza lwaki omuyise kojja anko wange abendiga babeera bakojja tayita muntu kojja bw'obanga maama we wandiga sikiwa akulimba akuzisa adda akuzisa ekyakojja nva kimusuuza amaki mulungule maama ono era alina obuzibu bwe bumu ye buli ssaawa abeera muto yawozeza wano twakoze birthday week ewedde ntumubuuza emyaka gye yagaanyi era n'anyiiga bwoba olina 5 gikubewo nti 5 emyaka 27 mu 2027 mingi ayakatya nnaje sagala wazaliwa mwaka njagala okujjako wazaliwa mwaka 98 aliwa ayitsobola okubeera nedda naye kakati atuteekako ekintu ky'obugumu netambye oli mukulu kituufu ndi mukulu kati wenkuyise kojja era mindset ye zemmu ndi mukukuza leka mukuza obukulu kibi nze siina buzibu na bukulu era kubanga entegera yange era eraga kyeyogere emyaka giri emeka anko gwatacha miyitirivu gikubewo nti 5 omuntu wamanye lutalo wange asiba miyitirivu lwaki mwagala kwogera myaka kati ekitegeeza ensonga yange eyinza okuba yemukulu neyo ensonga ki bannange yakyonji mama wange waali era yakuja friends of Shalom mugende mama wange ntambi guno omutwe guno gulinga French ndi mukulu jasi lwakuba ntambi yeewaamu ndi mukulu ng'omuntu ate era njagala ntambi emyaka 38 ali mwana mu 3 38 abeera nze ssaawa zino ngamba singa mama wange yanzalanga mu 7 nga ndi mu myaka nga 5 nze onyagala nnyo okukula tewali buzibu nanjagadde nnyo okukula amagezi gy'okoma okukula gy'okoma okugeziwala so kiri sagamba n'olulala bagamba ate olwokuba yakoze kavidiyo agamba gwasinga okuyimba tasinga kavidiyo ako wakalabye nedda tasinga ng'olinayo ansinga olinayo ansinga manya abantu tebawula kuba na ddoboozi ddungi nakumanya kuyimba kati bogenda abakulimu bwongo bonna balina bubezi maloboozi malungi naye tebamanyi kuyimba bamanyi naye abasinga obasinga eddoboozi oli asobola n'okuba nsinga eddoboozi nga musinga okuyimba munnange enjawulo nnene nnyo 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 oli nga eddoboozi lirimu eggwowo nga ddungi nnyo 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 naye nga musinga okuyimba omuntu ayagala okubuuliza what is the difference awo oli nga alina eddoboozi ddungi naye nga tegogamba ayinza okuba ali kusinga naye ate omusinga kati enjawulo ebanga bw'onoogula engoye ez'ebbeeyi n'otanyuma ogamba negguli otanyumira ngoye newayambala engoye za bbeeyi nnyo n'osanga omusajja nga engoye yakomboozezza nkombooze yambala ekkooti ku musango gwa aji nebagambira teyamunyumira kocha emusimu yayo omu ku bavubuka abagezi atato kyogedde muvuka mugezi mutima gw'okimagezi katonda takibera mitima muvuka mugezi taagala balimba omanye ali abantu bye mwesiwalize eno mu mbozi zammwe ez'ebbali nebayo omuntu nga bwe yeekumakuma n'aba yekka ng'alina kyagala okwogera akyogeza magezi
era kyenva ngamba nti Ntambi mugezi kati gosolo mumanyira eri gye besanga mu bbaale eri oli mugezi nawe oli mugezi naye kati olina emyaka emito gikusumbuwa oluusi okimanyi nti eggwesezo lyo lyaweesezaamu abantu b'otalina kwogera nti bakuweesa oba babaweesa n'ojja obakuba ku kamera wano ne tubamanya naye kati muganda mbadde awo wennyini first of all waliwo ekintu kiwayogera era njagala nkikomyewo wano omanyi abantu engeri gye tuwulirizaamu music ne gye tutegeeramu music byanjawulo wenfuna omukisa omuyimbi nga David Lutalo n'abako ekintu kyayogera ku music nze Ntambi sirina capacity ejja kikubamu bituli naddala nga nkimanyi nti waliwo emboozi ezoogera olinga alina kyayisaawo kale nogamba akyakadde alina kyayisaawo waliwo omuntu ayogera ekintu ng'olaba even the supporting gundi zaleeta ziraga nti akijustifyinga nti kyekituufu wayogera ekintu kya omwana w'obuwala Gloria Bugi abantu ne bakasala naye nga perception y'abantu yabagira mu comment section kiraka alina kyayisaawo kiraka alina byayagala bikiwa ebyo ebyo nze bwe mba naayisaawo sitagenda kamera of course kati twakoze show ne Jackie Chandiru nayogera ekintu kyekimu nayogera the same nengamba okay mujja kuntegeera kuba nina akantu ke nayogera ne mbagamba nti alina noti zakola ng'abayimbi batono nnyo oba n'obutabaawo akola obuntu obwo so nga mbasigambye nti yasinze okuyimba nsobola okuba nga nyimba bulungi nga naye gundi kyenyimba nsobola kiyimba ne gundi kyayimba nsobola kiyimba kati nebaayo akantu omuntu ng'aweeta akantu nga muneete mukasobola yadde muli bayimbi for example kankugereze nga bakulu bange katugeze of course oba nga Bebe Cool oba nga Chameleon oba aba balina Roughneck benjagala okukola okugerezaako ebintu bingi byensobola okuyimba atasobola kiyimba naye tekijjawo okuba nti muyimbi wa kabi era muyimbi nnyo kati ne Gloria bw'ati ate nga nabo balina bye bayimba nga tobisobola kati nange sisobola negundi ezo zaabwe so kati kye nali mbagamba nti Gloria alina uniqueness n'ebintu byayimba nga kizibu omuyimbi omulala mu abo bakazi banne okiyimba naye nga mu kubiyimba abadde abigenderera yennyimba ye awabera muyimbi yennyimba ye kati oluusi abikolera mu nnyimba style mwe bitagenda nnyo okusinziira ku ba writers abamuwadde ne absence of a music director otyo kati ebyo byonna naye abanamuzuula kati nga ffe twamuzuula ekirungi waliyo omulala eyazze n'akolera ali highly musical kati abanamanya direction gye balina omumuwa entuufu kubanga waliwo oluyimba olutaweeta bintu ebyo nga bwe nayimba batusosola mu luzungu ebigambo ebyo they don't love us melody tenyamba tensupportinga kukola ki kati singa melody bafuna melodies ezisupportinga kyayimba kati wembali yagala okubuuliza wennyini nti ffe kale nze genda kwetwalira mu bali abantu ffe tulowooza okuyimba era twali tulinanga discussion ne debates n'abantu ab'enjawulo nga tulowooza okuyimba we bagamba nti bannaye baleeta abayimbi balina kuleeta b'amaloboozi nti be bayimbi omuyimbi yatya okuyimba kwe kutya okusinziira ku ggwe okuyimba kwe kumanya ky'oyimbako kiyimbibwa kitya ky'oyimbako kiyimbibwa kitya kati gwe si kwe kuyimba nti oluyimba nga tugeze olwokuba olina eddoboozi lyo ddungi oyimba waliwo lebalireka eŋŋumba zange mbibaawo olwokuba olina eddoboozi ddungi ogenda kuyimba kakati oyimbye eddoboozi lyeddungi we litagenda oyimbye bubi yadde eddoboozi ddungi naye oyimbye bubi oluyimba oyimba lwa nnaku
otandise otulaga oluwetaweta ozikiza nozambusa wetwandika abidde ku lwokuba oyimba nnaku tusese kitegeeza toba muyimbi mulungi ate oyina eddoboozi ddungi ate abagamba bano abantu abalinga abali poetic abali banyimba rapu togera kubanga bawizo kati nga wizo w'omulaba era babaddengawo argument badde ndowooza ng'ojja ogiwulira ng'abantu mu kwagala okuqualifying sa radio nti yali mulungi yes yali mulungi tukikkiriza naye nga tebalina okufiisa wizo nti teyalina talent yali muyimbi mulimu ababyogerawo bawulira nedda nze kye nazudde kubanga bw'obeera ng'obadde osuutibwa ne wabaawo challenge ezikujjira ng'ate ovumibwa oba bakudemotinga bw'otaba mugumu nnyo oyinza okulowooza nti ensi yonna ntambi kyayogedde kyekikola ki kati bw'otaba brave enough osobola okukola ki osobola okuggwamu amaanyi naye nga wizo muyimbi mulungi naye infact ne Moze yafiira okumalamu okw'amaanyi n'okuvoola tulema okutegeera nti si buli omuntu alina okukwagala si kyatteeka kirina obulabe bungi buli omu naye nti bwekibayisa bubi abayimbi kujja lutalo nga mwagala manyi waliwo omuntu yaŋŋamba nti mu nsi eyammwe gye mubeeramu mulina ensi eyammwe mwe ba creatives nojja ku stage abantu nga bakukubira enduulu bonna ne bajjamu n'amasaati then that one ne kijja ku bwongo obwo ne mufuuka ba demigods bakatonda abali abo abatonotono weebatwe nti any kind of criticism lwebere vudde wa ntambi oyinza omuleetako amaanyi gonna ng'olaba alinga ng'avudde mu kukusinza nti mufuuka ekiseera nga mwagala kusinzibwa oluusi si kusinza eri abaagala obbasinza naye eriyo omuyimbi watuuka nga takyali nga brand ye business kati nga bwe naddira nti omucere gw'otunda gulimu amafuta naye nga temuli ki mucere gwo gwonna gujjudde mayinja gwe nga nyini business ontunuulira mu ngeri eraga nti oyagala kutta bizinesi yange kati buli woovuma oyo n'omuvuma ennyo eri ababitwala oli ng'akimanyidde ddala lutalo si bw'ati naye bagenda bakimuyingizaamu ebirowoozo ebyo bibanga luyimba sobola okuwulira ekiyimba nga tekikunyumira ku ntandikwa but the more you listen to it ng'etandika okuba nga dukunyumira ogenda okuwulira Shalom ekiyimba kye kinyuma Shalom ekiyimba kye kinyuma olugira nga naawe kikola ki kikukwata so emirundi egisinga bizinesi bagiwembejja buwembejja buli alina business buli business yonna bagiwembejja bwesinga ze MTN tezikyalanga zaani company zonna ennene singa tezikyalanga tuddeyo ke mabega wali era njagala kukikubuuza kino kiri beat music and technical omuyimbi nga wooli saawa zino kiba kitone nti you're gifted oba okuyimba bakuyiga kuyimba ngeri gye kulimu kati styles ez'enjawulo bakyasobola okuyiga kubanga olinga tabadde gifted yes ensi emulemye okusoma kuganye era bangi obwamakanika buganye bangi nyonyo akatale kaganye n'agamba wali kaŋŋendewo ogenda okulaba ng'afunyeyo kihiti mwana yes nga takyafugika n'afuna n'ekirala kubanga kati okuyimba ennaku zino bakuyiga lwa nsonga tekikyetaagisa ddoboozi lyokka omuntu okuyimba kati ola music eyo ngowa potre gwogambye ebyo music gwe batatera kuyiga oba wekitwalira ebbanga eddene okuyiga yeyeetaaga vocals waliwo music egwoyogeranga weetaagisa bigambo binyuma bisesa exactly no flowing nokola ki so bwogenda ng'okipracticinga osobola okuyiga osobola okukiyiga n'obeerera ddala owakabi n'abalina amaloboozi n'obakola ki n'obasinga kusinziira ku kikyowa bafans kati gwe muli olowooza because mbali yalanzireyo kemabega ng'okyakuba amataffaali wayinamukko akantu ako natandika okuyimba nga ndi mu P3 okusa okuyimba okuwandika ennyimba mu P3 nga nkyali kaana kato tuli mu 8
Baba yakwise akuzizika kuteka teka. Omulabye? Nga tukyali bato P3 nga mpandika obuyimba. Obubwo oba. Obwange ate mpa wandika byabalala. Kati bwongo obwandika ogenda buyimba wa. Nga manyi nti jja kuba muyimbi. Yes, I had that dream. Nga nkyali mwana muto. Omwana wa P3 abera mu myaka 10 oba 9. Exactly nga yali abasoma naye nga manyi nti ngenda bera muyimbi. Kakati nze ekyenjawulo ekiriwo ng'obuyimba sinnazuula tune zange. Kati nga manyi ofuna tune y'omuyimbi gwenjagadde nempandiikiramu ebintu byange. Bayimbi kyabo abo Paulo Kafeero, ba Mzee Sebatta, ba Mwami Basudde. Nenga nyimba obuyimba nga mbuwandiika nze ku myaka 10 nga mpandika ebigambo eby'amaanyi. Onjize iri ng'okimanyi luli ogamba ng'otandika okupracticinga mu kuwandiika wano. Nze nayimba ne ŋŋamba komyewo olutalo nasuubiza tindikomawo mbayimbire ekirungi sinyumya biri bityo Mukama yankola mbaweereze bwentyo nondola byendaba emyaka 10 sisukawo nga 10 years ndeka naawe nga nyimba ebigambe nja kutuuka kati romwanu in fact kayinza okuba keeko kali akasooka kedda kuba yakaddamu mbuzi kati nga njiiza mwezi ogundi newulira lyrics ze nnina mu myaka wali muyimbi wa kadongo kamu ate yali ow'amaanyi by then nne kuyagala okuyimba kibawo ekyamaanyi kyokola lwaki yatuuka ekiseera kati ekikuyamba nali muto nga nkyasobola okukyuka nga bw'onooweeta akati k'akamwanya akatannakala kasobola okugenda angles zonna ne gazikola ki ne kazituukako naye bwe kaba kakaze kyengeza okukola gundi takyusa kubanga yamala okukala naye eriyo ba artist nga basobola okukyuka naye bayo ba artist nga baakala ku myaka 10 mu P3 because olumu abawandi because kati gunjogera na muntu ayina aspects biri omuyimbi ato muwandiisi ndoza ne production kati oyingirayo but ebino ebibiri bino lutalo gwomu ku bantu waliwo oluyimba lwenawulira olwa Helena lwalimu ne radio naye nawulira ebigambo because abantu tulina writers babiri abali ku luyimba tulina radio tulina ne lutalo n'owuliriza ebigambo bya radio obuzito bwabyo oba wakabiwuliriza n'owuliriza ebya lutalo nga mulina ebigambo byemukozesa abantu tebagamba wakulira wajjajja walaba buli mu kyalo nakulira wa mama ne taata ekyalo kyonna kirwamu nnyo kubanga nze ne tawuni yali endwaza ffe twali bannakyalo balinga bw'ojja mu tawuni owuliranga obulamu bukuluma obanga olaba todyayo olina kubeera eri twakulira mu kyalo ne tutuuka mzee n'asenguka n'addamu mu tawuni y'ekasana then n'emmereme wa mama wange omulala nga saagala kujja mu tawuni life ye tawuni nga sigisobola nzijjayo mama n'atuuka okulowooza oba omwana we bamukola ki atanjagali nga atanjagala bwagazi naye nga eriyo n'omuzannyo nekyeri wali vibe nga ndaba nnyingi nnyo kati gamwegerega nnyo nga ebigambo bikuŋŋana mu mutwe gwe bane lutalo nze mpulira ennyimba z'owandiise ebigambo bye bagamba nti bigumu nnyo ate nakendeeza bukendeeza music bwe yakyuka naba nga simplicity nga yeetaagisa nnyo mu nnyimba nenkitegeera mangu nembivaako naye ng'omuntu muleetera ekintu kyabatasuubira nti bakiyimbaku naye ng'akimanyi kati luli nali ndeeta ng'ekintu tokimanyi weetaaga kinoonyereza okitegeere kati ndeeta ekigambo ng'okimanyi naye ng'obadde tosuubira nti osobola kikozesa mu ssaawa ezo ofaanana ekimuli ky'entula eyakasa nti ekimuli kyonna tumanyi nti kirungi kati ne bw'oba tolaba nga kyantula okuba ekifaananyi nti ekimuli kyo kiba kirungi kiteeka okuba kirungi kati omanyi abantu bano batusasulira ssente tayagala asasule ssente ku kintu kyasinga kukola oba kyamanyi ekimusasuza ssente n'addamu n'enkera n'asasula ekintu kyo bulijjo kyatategeera nti kirina amakulu bwe gatyo okitaddemu otya obulamu kati mabegaawo ng'ogyeko bano aba kadongo kamu
bakyabala figures ezaaliwo ez'abayimbi abakuinspiring wanyumirwa. Lucky Dube unsurprisinga buli lunaku. Buli omuwuliriza ayina vocals z'akola, ayina waayita ng'olaba ng'okumpi naye nga waggulu nnyo ng'asigadde ali comfortable nnyo. Bingi nnyo nayagala nnyo Lucky Dube. Ne bwe yajja mu Uganda wave kasana. Nali sisobola. Nga bwavu. Nali byonna. Lucky Dube yajja emirundi esi ebiri. Byonna n'okunzikiriza nga tebayinza kunzikiriza kujja Kampala gye. Waliwo gwasooka okuggulawo wano Namboole. Okujja Kampala 97. Atuggulawo Namboole. 97 omanyi nali ndudda. Oba nali. Nali sisobola. Okimanyi nti Paulo Kafeero yafa alina emyaka 38. Nze sikikkiriza. Naye si kyangu kyakutegeera. Ate amanyi basudde. Era bafiira mu AGM awo. Nze kino ekishannewo nsobola n'okutuuka olunaku olwaleero. Bwe ntunuulira Shalom 2:7 nga tategeera bulungi. Ng'ate bahamani basudde awo baali. Batuyonsa kiki? Akujja kasala. Kituufu kasalu. Ebiseera ebyo kiki ekyainspiringa asajja okubanga baali bannaggwanga n'ekirala mbwenako n'ekirala industry yali virgin nnyo tewali nnyo competition ng'eno ogenda competinga ne bano ne bano kati olaba nze nagizeemu epeesa bwenti kati nnyo nenkyusaamuko kati nzize nga nkyusa esimala bbanga nga sikyusa nga bwe nkugambye natandika mpandika kadongo kamu nenzija nga nkyusa nenzira mu bandi before band era oluyimba olukuleeta kapapaala batusosola kapapaala album yemu era tulengera ng'olimu olwo njagala ntesitingayo oteekayo olugalo olayo tebaalulume toyina bw'oba ng'okyusa abantu obateekateeka otwetera batusosola tuke omusajja ono akolimakolima ono n'eŋŋomba kaakati kubanga twali tu transforming okuva mu music abaddewo owakadongokamu mu kadongo kamufa bajja bakola ki bajja music oyo yenna bamugoberera biki waliwo transformation yali eriwo nejja mu babandi nejja ng'ekyuka bweti kati nze nalina okufusinga ebintu bibiri nze njagala bafans njira ono n'ono ekirubirwa kyali kya fans music as a business oba wali kyewali because music mu kutandika wabeerawo nga nze natandika nga passion naye passion emala neefuuka business kati then bw'omala okumanya nti abantu banjagalidde bwe bati basasula n'akasente olina okukozesa obwongo n'ogamba kati ki ekinaabaleeteranga okukola ki okukomangawo yes kati nze ne mmanya nti waliwo bafans abali eri ba die hard nga bakyalina obulumi bw'okuba nti kadongo kamu waabwe akola aserera so nalina okufusingamuko nga ntandika eri nenzijjayo ebigambo storytelling ebigambo ebigumu si yakwata lweruma kirabika yagwa dda lweruma kirabika yagwa dda lweruma nga kitegeeza ki nga kitegeeza anti nga yakwata lweruma kitegeeza nekiraga erabika yagwa dda lweruma embwa erabika yagwa dda lweruma bayitawe nange badde simanyi mazima kirabika yakwata lweruma oluki olugendo tawuniye katwe yantama nali kumbwa kiraka yagwa dda lweruma erabika yagwa dda lweruma yakazaayo siri nze nzekka nali nyimba ku AIDS nti when you have unprotected sex osobola okulwala so ebirimba mwitambwa wali mwana mutaawo lwaki twakuba dancehall bavubuka bayiseewo good life weeri bakuba bidancehall good life fagira mwaka gwe in fact on yabasooka in fact tojja 2006 saawo nga gwawo nedda mukwano 2008 ndi wa 28 albamu yange yasooka 28 ate bali ba radio bali bansooka kubeerawo bamulanga nga Daudi Kapapaala nga bamulanga ku bivu David Lutalo Kapapaala Kapapaala anti nesi Daudi atagenda bujja basabazi
Daudi Lutalo banno ba dancehall oli muvubuka muto badweteka nkagero kawechiru kunyotobaze enviri lwata kuba style ziriwa dancehall ezemyaka jo Bafana yajja luvanyuma good life fact Bafana nze namulaba n'omulaba gwe letani Bafana uncle surprises ngali ne yamoze gwe azira Bafana okujja okulaba yamoze nga nze maze omule gwe aleta Bafana mundo namusanga mu studio emweyo eri wa bakuli bagita seeds nga wa mobile smart Audaba ku bitala ngo kako bot kati waliwo before sanyu baby song before eno mabegeno dalanga wakava ku bitala oti no musanga Bafana nenkyamaawo ninsanga ekivubuka nga kiri eri bali kikuba in fact sindi yali agenze kukolerawo kayimba kali eri akatali ka dancehall akasooka akagundi yes kuba nasanga bakamixinga that is 2008 nenda bekivubuka nga kikubaga kakati Kenzo ajja tukola oluyimba lwa mutima gwange mugumu kulembera wali yagulina mugamba nina ekivubuka kye nalabyeyo nakijjako neŋŋamba nekigamba gwe ogenda kuyimba gwe kwebyo nga nyina ebigambo bingi ng'ataali ng'omulaba ali liriko n'eddoboozi ng'alirina akaso Bafana yalwawo ekiseera nga njagala nakolerako ne mudaheyaze ngajja nakubye ngajja nakuba live ng'abantu bawogana nga tebalya mumanyi naye ng'akuba live ati nze nali maze okuba nze nali maze okuba naye toyagala waliwo abayimbi ab'emyaka gyo n'obugamba Bobi Wine baani abo bwasangawo naye nga bo tebayimba kadomo kamu oba kituufu teyali ogamba lwaki tewayimba dansolo oyo anti nkugambye nali fani wa Paul Kafeero nnyo kati gwe okunzijja eri ate n'oyagala mbukire dansolo mulundi gumu sandisobodde basajja kyekisooka kulwokubanga nze even the background gyokulidde reserved person Loki kyalo matafali abantu basobola okuva mu kyalo n'akuba rwaga bulungi nnyo naye si kyekyali ayagala kuba kyoyagala ennyo ova anjagala nnyo okuyimba ekigambo oli agambe waawo kintu akijjeewa nga nange bwe natyanga oli nange amaanyi go wensinga okugaagalira wano mu kuwandiika otyo kakati bandi bwe yajja n'abeera w'amaanyi ate nze ne binyanguyira nnyo kulwokubanga obuyimba tebuba buwanvu nnyo just kubanga oli melodic kuba ekifuga music melodies nti melodies naddala owamu oyo melody bw'oba ne melody n'okuwuliriza oba music omungi ate nga you're not supposed to over listen naye olina okuwuliriza ku music akolaki kyensonga nze lwaki nze nsobola buli traka gyonteerawo ezisinga obungi nsobola okugiyimbamu bulungi kuba nina melodies nyingi ate ndi creative manya nti eno melody nze ne bwokuba ku mmeeza kuno funa melody kati wano mu kusoma secondary school awo akavubuka akaali kalina ebigambo because mu biseera ebyo nzijukiranga the best way of communication mu kukwana wano nzisaakwanako kusomera nga tewalina ebigambo twawanikanga amabaluwa nze saawandikako mabaluwa kusomera nze bampa fear ya AIDS y'obulwadde ewaka eyo mukyalo nalabako abantu abafudde obulwadde obwo kati ne babaŋŋamba mu biboozibozi abavuka banyuma nti buli muwala gw'olaba mulwadde ye naddala aba abanyirira ennyo kati mulimu stage eno eya adolescence munnange nze teyagala kumanya kubuulirirwa nakoma ku birooto nze nakoma ku birooto kwanze badde nsuubira kumu abali abawandiika ebigambo ng'ebyo wano mu letter writing wano mukwano ate nga nze essomero lyonna lye nagendangako tewayita wiiki nga tebammanyi byonna mwali mulina gundi ezo show za nze ne bwe mbasimbye ku ssomero nga tebamanya batyo nze break time awo ng'obayimbira mu lanchi mbeera n'ebitabo eby'oku ssomero ne bimpandikamu ennyimba
original composition. Yes. Kati nga manyi okubeera banda ne banzuula dakika ntono wayite ebbanga ttono nga banzudde dda nti oyo muyimbi era nga neddoboozi lyo ddungi nga ddungi nze ku kyalo eyo ekasana mu kyalo eyo balitta ekiri Luweero ng'oyingidde munda eyo balitta ndiwe balitta omanyi banzala Wakinoni naye Wakinoni alinanye balitta kati nga babika bagenda muziika ebalitta nze ndiwe Wakinoni banzala Wakinoni naye balitta tata yalina amaka ag'okubiri nga gali balitta tebalitta ewalingayo omupiira mungi nga sivaayo naye waliwo empaka waliwo gayi ngayimba nga basudde kati najjako nga sitera kubeera nga bumanyi nti obeera wa maama eri eno ojjayo buzzi kati nga balina omuyimbi waabwe gwe bawaana ayimba nga basudde ngali ku kyalo nabawulira boogera ne bagamba yo tayinza kunsobola nze nyimba nga Kafeero naye tasobola kunsobola ne tukola empaka ne bakuŋŋaana ne bagamba okubalaga nti nze simunsobola tansobola ngenda kuyimba ennyimba za Kafeero nga temuziwulirangako ate nga zinyuma muyina kadongo kamwe nga okesulira tewaliwo ndongo nga ennyimba akapera nakuba endulu nevuga n'ennyimba ze kyenakola nagamba kanyimbe kuzange mpulira oba zinyuma tokola na kuza Kafeero wabagenda kubeza Kafeero nenga kumbe ngenda kuyimba Daudi wali mu jukira wano mu mpandiika the composition the structure nga yonna yeeyo kyekyabasinza bagamba sajja kabanyi n'ennyimba Kafeero tutawuliranga oli mu nnyimba zo kati kyabatiisa nnyo okubanga ennyimba za Kafeero ezinyuma tebazimanyi zabanyumira ebigambo ebirimu nga ng'ebigambo by'amaanyi nnyo nalinanga ezivuma nze nga nina ennyimba ezivuma ng'ovuma awo wenyini nze neewunya enkyuka gye nakyuka nze nali nwana nnyo nali nvuma nnyo simanyi ani yankolimira yakolimira bulungi I know simanyi yankolimira ng'osobola ovuma omuntu nanti background y'abayimbi bakadonkamu ebiseera ebisinga bali wadde lubeera lutalo Kafeero ajja kukubira oluyimba tuyakubira oli omukazi oluyimba yani zirusiya nasemu nendwere nga nayo omusajja nze nali nvuma nga ebivumo njiya biyiye naye nga bikuba n'ovuma omuntu ne musensebula kusensebula naye simanyi yankolimira nze simanyi sikyamanyi kuyomba sikyamanyi kati obakubira ennyimba bawulira musinga omuvubuka musinga nga ye yali yakubaza olinze ne muyitolo ne bagamba musajja gwe tubadde ekyalo kitandika okurecognizinga omuvubuka talent kati waliko omuvubuka omulalo nga agala nnyo Paul Kafeero bamutase kajja najja nanyimbira ennyimba ze nanyimbira olubajja n'okunyimbiramu munna balabye omuyimbi ne mugamba naye tandika okuwandika ennyimba zo sobola kubeera nga okola ki bawandika bwe bati bakola bwe bati limba luba ne introduction luba ne body concludinga luba ne conclusion outro so kati ne muyigiriza n'atandika okuwandiika ennyimba mpola nga waleeta oyiseemu aleeta n'empulizaamu omuvubuka oyo mugayaavu nnyo oba yafuuka lirupazo mugayaavu nnyo naye ng'alina peeni ennungi naye tafaayo omusika akyaliyo ngamba n'ekirooto kyekimu simanyi oba ekirooto kikyali Sekajja Vincent Sekajja nnyo kukozesa amannya gammwe nze saagala ntuuke mu ggulu bayite David Lutalo nga situnulayo nga bulijjo neeyita Pinchola nga totunulayo bulijjo towalimanyira ddi kuyita olinda bayite Pinchola olyoka ogende njagala bagenda okuyita Lutalo ne ono serious note kyakusaga tukireke munnaye mbadde serious bwe tuba tusobola okwogera Robert Lewandowski olwo David Lutalo abasambi ne twogeraga amannya gonna Robert Lewandowski
Roberto Lewandowski Noya tuliogera. Era tuliogera. Kati waliwo oli Nicolas Naka oli yali mu Arsenal. Nicolas Bentner. Kolasinic. Yo diri awe diti. Nate Rutalo. Waliwo Jacques Chesney. Waliwo Laurent Koscielny. Naye oli ogamba nti Rutalo. I natural never nti bakwesanga zo original names kan bali example ya Michael Jackson. The simple name Michael Jackson nenga ye muyimbi akyasinze munsi. Nayo nogamba commenting experiencing you celebrate the years you have spent in the industry. David what no did ndonge no kati wati bweri. Naku zino bo tawemula ko toyitawo. Iyo nayo perspective eri mitwe jaffe. Abantu kuvadde enyimbe zisasamaza zibasasamaza. Enyimbe ezitegerekeka baziwuliriza. Esanja teryaka kyekimu ng'oluku. Nenga lyakirawo baba ne libumbuja. Naye olukuddo ne lwaka ne lukola ki? Era abanoonya okufumba emmere tebanoonya sanja. Kuba likutte nnyo mangu omuliro. Banoonya nku ate tebanoonya busanso. Banoonya enku ezikoze ekyo ezigumye zezifumba emmere ejja. Emmere etajje ziri esanja libugumya caayi libugumya mata kati nze saagala kubeeramu eyo kategori ebugumya amata. Kati wali because njagala nnyo okulaba jjane ya David Lutalo kali ya erigenda okweza emyaka 2 eri mu myaka 18. Bamanyi balo okuva 28 nze obalira babiri gaweze nga kati chobola wali wanyumidde nnyo nga abantu baffe bano bagala nnyo okuwulira emboozi ezo ng'omuntu atandika naye akikola because waliwo abantu abamu abalemererwa ku stage eyo nga wawulira olugero olwo n'agamba okay kisoboka omuntu ali Paulo Kafeero afa 2007 ali ntandise recording. Ku kyalo okwo Kafeero namwagala nnyo. Najje waffe ne musabe namba y'essimu. Bambi. Ajimpa. Emukubira ngira yali atuukikako. Kafeero nze namutuukako. Otya. Ng'agenda ku mmotoka ne mulabiriza aba yakatuuka bw'ati. Omuzungu ye yali avuga ye ng'ali side zeno. Abonamugamba wabadde musho. Gw'omukubana abaddamu. Anti nze nga nsasula. Awakana nti Kafeero si yasinga. Nino musasulira ajalabe ye kakasize yasembayo okujja fact we radio soso okujja wa Kinoni yayimba ennyimbe ezi enkuba nejja muri wabwere mu kikaali naye bonna tewali yavaawo nga tamatidde ennyimbe ezi obasatu dashika 15 ezi kubanga yatusampolinga ne dipo nazigala gatana dufulumye endulu netufa Nembagamba mumulabye gwe mbagamba bulijjo. Oli fan die hard. I could even die. Kati nga waba ayimba wano yajja omwoyo shojo gambye amusola ke namba. Nga ayimba eringa nawe eno kigambo ku kigambo okimanyi. Nakulengera oba abantu bali bayitengera tebatulaba bali bwe tubanga tuli ku stage tetulaba nnyo dumuna lumu kibarwe nnyo. Maybe na face eri common entambi kati oluusi oba otunudde okubanga toluzinga focus kati ne mugenda ne musabe namba isimu yampa ntuufu teyali mu bino because kati olaba kati yagaana okuva mu muntu bale kati yali mu luno lwammwe wakati oli wanjawulo oli approachable oli muntu ali down to earth ne tulina mu basita baffe sebongo okumutukako waliwo eggaali wano gyosooka okuyitamu tewaliwo gaali ani agambe sirina Weli. Ozeno yo musajjao. Waliwo wateetagisa na weetagisa. Otalo otambula ne gari. Afa munayo ne betukolako interview bajja n'amagaali. Omuntu ajja wano. Nakubya kayimba ku TikTok. Wano ne wajjula. Bendere ziwubeeri. Egaali erina okubeera n'empisa. Egaali erina okuba nga ekwagala. Egaali erina okuba kati nze ndina abantu bembeera nabo almost every day. Yes. Bamanyi byenjagala bamanyi nti teri kusindika bantu bamanyi nti
kambere nga maliriza omuntu bamukwata bulungi ne bakosie ne gaali eyo kwagala okakasa ku jawo bujjamu kiri kati kafeyo teyayina because that was generation teyabiri na generation era ino kutwaliza awamu naye like how you approached him nagenda ne mulumba ku motoka nimujiranga nkankana olukankana nampe namba y'essimu nagamba leta nkwandikire namba y'essimu kyokanga sina peni zinenziruka kalwaliro akali awo bane kafeera agenda kumpa namba y'essimu saba kapeni bichi nasanga bali na mukrivaasi nga agenda kundeka mukonkona buto najimpandikira wamugamba toli muyimbi Kafeero ali afaana acha like how was he yali musajja kati nze fani wenyinza kugamba nti yali musajja in person nga bangamba yali musirise nnyo mbereza bulijjo nange data mufuna bufunyi kubanga saliwo mala okulikodinga kapapala nzija mu town muneno bangamba Kafeero akolera wali practice ku pride wana recordingira wa bakuli ngendawo mulengera nga yeye kyokka nali njogera naye ku ssimu nga ne bwe mba olongo ine essimu myaka kono box ebi tambi anti mbale neewunyisa bana otekamu ekinusu ne kuba naye nga mbeera olukuba essimu bweti ngagamba lutalo kwanje nandagirira gye ngenda okugira ate programu naye banga yamututte dda nga womanyi kati nange nagwe nalekedde programu gwe ngenda okulabe naye kati simanya ninza kwegamba bibaawo we get overwhelmed yes kati nange bwentyo saasobola mulabako naye nagenda ne CD nga mulengera wali eri njagala awuliremuko kakapapala nkalina ku CD natyo genda wali namutya namba kandi ko omusajja bannayi mulengere ayambadde kajini adde kagundi nga yenna n'enkofiira ye nefa noddaye bamwe jigula nali nafudde damu nofa kati ogenda okuddamu okuwulira amawulire nti afudde bakusanga okyali mu kyalo nsanga mu kyalo abantu baali bangi nnyo abagenda okuziika ne ŋŋamba wayi mbadde njagala afudde pulira akavuyo kangi kaneekumeekume ŋŋende ogenda genda bukunja kyasobola naye nga bawulira bubi nnyo nenzija ne mu tawuni muno ndaba oba nienda naye we nawulira ebiriwo nti gundi abantu bangi nnyo babagobye ku oba yali National Theatre oba yali wali eri wabamwami Misaaki we bakoleranga kalenda nempulira nti abantu babagobye neŋŋamba waayi njagala kanzire erweru nekasidiko tonadufulumya olwo sinafulumya naye nga amaze oba tumanyi na mastering era producer ya mastering nga mu ngeri ye gye yakola kati kimbali njala okubuuliza gwe tewalikoko mu kaseera ka upcoming nze albamu yange yasooka obwa upcoming nabubeeramu nga ndi mu kyalo albamu yange yasooka kwe najjira ye yasooka ye yakikuba kwe kwali kapapala kapapala ayi mukama kapapala tukunyumiza upcoming bye bayitamu asabiyitamu nze bwe nali mu kyalo nagamba kante Amanda Katonda wange bwe gava mu bulungi recording ennyimba ngenda sooka ku kayimba kayi mukama kati oli asekerera buloka nze naye kyanyamanda Amanda kusinga Amanda ng'oteme emiti nopanga ekyokero oba kasiisira oba kabaasi oba negavaamu nendikodinga Mozart alina ekintu kyeyankolera nga ngamba gwa akasente konna koolina leeta naye nga okufuna emitwalo 6 then olabanga ekitono kubanze bandikodingira mitwalo 6 7 mu 2 6 kuba natandikira okulikodinga maama nengenda nempota ye mukono nenonye bikyononyaonanga onoonya sente zitandika kaliya obwapkamingi bwange nabubeereramu nga siri mu ndongo naye nga noonya sente zikola ki kubanze nategeera nti okuyimba mu bibiina nga music tagenze ku radio na ku TV kubanze nagamba abayimbi bemmanya bonna mbamanyira ku radio oba ku TV akitegeeza nina okukola ennyo
ennyimba zange zituuke ku radio. Bonna bendabye nga bazze ku kitundu eno bayimba buyimba. Obawuliridde ku radio oba ku TV okubalaba. Abendabye mu kikaali bakomaawo. Siddamu balaba. Kitegeeza wali we wali ki? Wali omulamwa kati nze bwe na recording ennyimba 2-3. Lwaka papalo olwali lwakusatu. Osooka na luli waawo ne Mozart. Ayi Mukama. Kuba Katonda nali musuubiza nti amanda gange gavaamu bulungi. Nsooka na luyimba li. Era wona uli mu kwetoowaza Yesu ayi Mukama. Naye abayimbi ba music oyo. Kati album nevaamu bulungi. I mean we nayimba Kapapala. Mozart nangamba no mwana gwe olina omulamwa. What inspired that song? What inspired that song? And because it became so huge and big. Yes. Kapapala. No. Zesigendera kumala kulabako. Like no, nkola creating the head. Yes. Exactly. Neneteeka mu kifaananyi, neneteeka mu gundi. Nalimva kubowa. Kubowa ekigambo ekyo kirina face eringenaazibwa amata. Atenga mu reality. Yes. Mu reality bwe kunaaza amata oyinza n'owunya obuwunya. Of course. Ne mukuba akafaananyi nti oyo munnange omukazi waawe omulaba bamunaaza amata. Tanaaba mazzi nga okuba akafaananyi nti oyo muntu wakabi nnyo. Kati nalimva kubowa bwenti melody nejja. Zerero nsazeewo nkutwale omulungi asinga empisa. Bidomula nabisuula awo. Nensowandike tomunayendanga buwandiike. Nempandiika nenkomawo nenkimazi. Ulira emigo giyinza okukulya. Nedda nali mukozi wa mirimu nnyo nga kizibu okunkuba ku busonga bw'emirimu. Daluli eryankubya. Nenze sayina yadde girlfriend. Nali sirabanga yadde ku girlfriend. Bwe nayiza olwo oluyimba. Nga bino byeweegattira mu lubuto. Kati yakozesa naye wayogera waaki wano. Byansukkako. Walina okusirika. Kamera eno erimu omuzumba aganda bange. Oba nga oyogedde ekino kati wati nate njogedde kyakibannange. Kati ekintu kyansukkako. Kati munnange nengenda nempandiika oluyimba olwo vaasi zonna ngenda okutuuka. Wandikira munakomeka. Sikyajjukira naye nze nalina speed. Paka kati nina speed nenenye mu kuwandiika. Kuwandiika kubanga bwe mba mpandiika nsooka nenkola flows oluyimba wenjagala lutambule. Flow gye saagala manya tejja kunyuma njijjiramu awo. Gye njagadde bakushuwa diri nti lugenda kunyuma lwansonga olaba flow enyumye. We nateekamu ebigambo genda kigenda kwanguwa. Nalina speed naye nentuuka ku kigambo ekigamba kubanga chorus nagiyiya kuva mu verse. Akabina kagenda kapapala oh mama engamba kino ekigambo kyakabina kagenda kapapala. This is a hook. Tebalowooza nti bayinza because akabina biki bayinza okuba already ogano dokuba kapapala nti waliwo kikisi. Sabirowoozaako kubanga ekigambo kyonna kyesisobola kwogera mu maaso ga mama wange. Kyekigambo kyonna kyokka kyentya. Kakati ebisigadde ekigambo kyonna nga osobola okyogera ne muzaddewo. Ne bw'oba oyogedde Mukama naye ng'osobodde okyogera. Waliwo ebintu by'oyogera Mukama nga toyagala balala babuulire. Ogamba mami akabina kannuma. Ekyo kiba tekiwomula naye ekigambo kyonna kyotasobola kwogera na maama wo Mukama. Oba kyesonyiwenga. Ne bodda gy'atali tokyogera. Kuba bajja kiwulira oluvannyuma. Oluyimba omaze odduwandiika kunoonya ssente za Mozart. Olwo Mozart alina mukulagirira. Yaba kimba producers bonna Mozart. Kati ngenda waliwo twatugula ebintu oba MC Eddie omumanyi. Muwulira. MC Eddie oyo yamanagingako Fresh Kid. That is the guy. Kati Fresh Kid weruweru. Kati Eddie yalina edduuka ng'asaavinga bulungi abantu ng'abantu abasinga batambula n'okuva ewala ne bajja ne bagula ewa Eddie. So kati nagulanga nnyo ewa Eddie. Kati lumu nsanga Eddie Chicken bannaya MC Eddie Kigera ate. Kati
nsanga music ataddemu kazindala ebweru akuba ku nyimba ze ya recordings ng'ayimbye mpulira endongo ne ngamba nze nenfuna kinono kye yafunye endongo nga mpulira ya ddala nimugamba baninange ndi muyimbi okakasa nyimbiramu ne nyimba mukaawo nagamba oli muyimbi nantwale wa Mozart nagamba gye nakulidde nze nja kukutwala Mozart Studios nga ogwo n'omanya nga ntwala mulinye taxi taxi muviramu mu paaka balinya kamunye twalinya taxi kyako kuba twavirawo waliri ku migaati ku bakery omanyiwo aliwo oluve wa bakuli aliwo bayita ku kabekeri kali awo sina kanene nnyo ne bakazaawo awo nga kava ku Old Kampala Police no sloping out ne twambuka wali na bigere wa Mozart yali amanyi ndeese na ssente kumbe nze kutandika ku negotiatinga kumanya kye tugenda kukola nengenda nenziriba yakuzuwalira nakatini nagamba gweze oba ofunye zonna ndaba temulina naye zofunye zonna zoleeta ojja kuyiiya nedda yali akolera mitwalo 18 nze nankolera na 6 naye kuola ogwasooka tebajja wadde ne ata najja kukulaba studio kumanya weeri kwogera naye wadde yali nobeera inspired nnyo okuzinoonya exactly odicodinga oluyimba lwosooka naye Katonda nambeerera mulungi nenkola ki nagenda mu lusozi eyo okutema amanda waliwo ekifo nga kigira bwekinyeenya ekifo nga kinyeenya bwekiti kakati ku lusozi eyo waliwo ebase empaawe nedda ng'ali ku lusozi ddala akafo kano nga kanyeenya akewalusi nedda olusozi luli eyo kibula kakati nebaka wano nga walyokke bwenzira wano nga wagira ngamba kyekiri wano nenzira wano nga tewanyeenya nenzira wano olongo owumuddemu okutema eminkuuzo nga bwowummula mukaawo nekyewunya ekintu ekyo ndinzekka mu lusozi eyo mu kibira wakati naye obuvumu bw'omuntu alina kyayagala buba bwanjawulo nnyo bwawulira olusozi nga lwenye wajjamu kayimba kwegamba neewunya okuba nti ndi ku lusozi eyo ndiyo nzekka naye nga waliwo ntemye ku kyokero nkuuma kyokero kyange kiremu okwaka nali ku kyokero nga neebaseemu wano ebbali kali wabuuliza Mozart omusinkanye ate yalidde yalidi yazze wano eno yalidi yasooka okummanya yalidi kubanga yalidi yali mukubi wa zino ku shows naye nga mwana muto yaliko muto so kati netusinkana eyo ng'agenze kunkubira netubeera ba mukwano nembeera byange naye nabeera bibye ng'alinayo B5 olwagira nakola studio ne bakola studio ne bamuyita nayiga production nankubira nagamba bro nze no nayize production jojje kubira ekigoma konze yinja kujja nengendayo kati yalina ekigoma kyakubidde Good Life n'abayita naye ne batakwatagana bulungi ne batakola ki batakitwala ningamba nze kimpe kyekyavamu oluyimba kyokyo kyekyava pretty be that don't get on my life ayoyoyoyoyoyoyo I wanna be katolo idea ekyo ekikusindikiza okuyimba mu luzungu ovudde ku target audience ya wano basi givuddeeko kubanga kisinzira obuyimbi otya akati olaba melody wezijjira noga nti melody eno yadde njitaddemu olulimi lwe batamanyi ne melody egenda kunyamba ekole power eyaga omuntu wawanira akole ki ajagale natomboli misonanga nalikolo namonise wakolayo you don't know the meaning naye onyumirwa kati kikiva ku melody so kati nze buli wenkyusaamu manya nti yadde nkyusizza ne melody egenda kubeera nga ojinyumirwa nebwoba totegedde because when you even nebwotakyusa change esobola okukyusa ng'avudde manyi baga kati fa betting never change your winning formula bweba gologolo
gifiire ku ppaka twayokana bakoze album adayimba mu Luganda nga zitambula nakuba album nga ya Luzungu anti kakati wano obozzeeyo nga upcoming olina ekintu kyonoonya nga bwe wabona ng'otandika kiba tekikosaamu okuzaate ku drawing ate kati okyafunayo okyafiirwa ki katale wakubye album nga name of David orajja kwebuuza album zatazwaddengako Naalongo ebigambo ebyo ebisekete andi kubeerako Naalongo nenyimba mimi ni wako niko mulango ni kwako wawili ndotili sosili tabadili wazo yakukukwata ndola Naalongo oliyimba nkuwadde title ogitegedde naye bwenziza ate mu kuyimba obodde wali ate n'otategeera kati wano kati for example ng'oliyimba all what she needed ku EP yange tuli awo oluyimba verse zonna za Luganda ne title ngikuwadde nga siyaki yadde mu chorus mu ekiri so kati nze tekikwaffectinga kubanga target audience yono okulowooza nti nayimbye Luzungu olwa title ate kakati ayimbye Oluzungu obwa sukaali obuwomi bwa sukaali tajja tegera Mama Nusula akolera ane lwaki Mama Nusula yekka kubanga target audience nedda n'abantu nedda munnange eyo gundi tulina ogijjawo eremesezza abayimbi ab'ensonga mu music we don't specialize kubanga bo specializinga abantu bakoowa ekivira nti nze atagwanze nkubuulira ekivira eri abayimbi abatagwa bbeeyi naye bonabona genda obeetegereze talina kyatakuba genda ng'olowooza ku bayimbi bona Jose Chameleone ali diverse olina okubeera ng'okyuka me I thought when you spoke at Naffe I'll take this business perspective or international relations if I specialize in something I'm just a host one I'm going to gain experience sure then I'm going to get other strategies in the same specialization jendimu naye nchongeramu cha nonte kiviirako ddala nange sivudde mu kuyimba wipe it completely nange sivudde mu kuyimba nange mba sivudde mu kuyimba ovudde ku nnono yo mba nsigadde nga nnyimba okuyimba kwena specializinga dalula tulanga n'ogamba ngenda kuba ne story nje ngenda okuyimba ngenda kujja nnyimbe wali ngenda kusomesa ku sirimu if you don't omuteekuuma ogenda kufuna obulwadde bwe twogera ati ennaku zino lutalo nsookera bukenzi mu studio nenyimba nepinga yes abayimbi bwe bato webali nabo beetaagisa kubanga eriyo omuntu ayagala bwagazi vibe tayagala nakuwuliriza kintu kyonna then avunule akole kinavunule nga talina budde then kati oyo n'akuyambako n'asooka afuna vibe eyo then oluvannyuma n'awuliriza Yesu Kristo yes eriyo omuntu nga yeetaga kuzina buzinyi teyeetaga kuwuliriza kati then ng'oluvannyuma bw'anadda ewaka amaze otereeramu nga tayagala kuwuliriza so kati abo abayimbi beetaagisa munnange ekikonyeza industry nedda ekikonyeza ekikonya industry anti kati ekikonya industry kiri eki kumanya nti Music Africa ekutte kkubo ddala ffe ne tusigala ku kkubo eddala nti abangi bakutte kkubo ddala kebere Tanzania wano kebere Rwanda wano bali walala kati naffe tuli kirala kitegeeza ffe tugenda kweguza ffekka ani agenda okigula ani akigula anti tetugenda bikaka bukasi ani agenda okukigula wale nominations za Grammy mwatadde mu mino Eddie Kenzo mukwano alimu ne Burna Boy alimu Irana Ani alimu Wizkid chali wangoyo Davido do you think by any chance wawuliza oluyimba lwe yayimba lwe banominate waluwulirizako lufaanana olwa wano
But do you think wezemu no, do you think it that kinds of nominating number of hope and love does it identify us as Uganda and tufuna mufenga fe abayimbi pandemic ani abagambye nti kenzo byakola bye mwinofuna mumwe nga bayimbi banne chita industry no kijongerayo goliyimba go byolowooza kati kankubulira ekintu long places of course ndumanyi toli amu touch ne vibe ya fe yawani ye Uganda namwe mu Luganda n'Oluganda Baraka engeri gye yaluyimba yayagala just muwulire nti muna Uganda but still chituwa that identity yes no chovolaba abamu tebalowooza na kulowooza nti muna Uganda erulyo lwasooka chiwa Africa nafe bannayuganda okugamba nti omwana yakoze bulungi bannange yayimbye ekintu bulijjo okitegeera lutalo mu abandi badde mulwanirya industry mu amatabiga industry anti wuliriza ono kyatamanyi nti olimba lwa Joshua Baraka okutambula eyo yonna teyakubye byawano kikiri kyembadde nkugamba Shalom kali kyabadageza okugamba David Joshua wakuba sound eyo gyakubye ne tubeera nga singa tateekamu line ya Luganda tumu identifying yamba Nigeria tekitta kino nti ffe tulina kitwa identifyinga tulina kgenda wali tubulire mubbo abalina katiba kaakyo munnange olaba music owaafrika yenna yazze ku Afrobeats kati ffeffekka bannayuganda ffeffekka ababadde batazikola that kind of sound yeyo yeri Tanzania yeri Kenya yeri Rwanda yali ekigundi tujetaaga anti kakati ekyo kye modifying ekyo ekingi kye modifying ne mukolamu ekintu ekiri related kwe basobola okuliratinga ne babaza nti gwe tutudde wano mu lukiiko tuteesa mu luzungu waliwo oli ali wali ayina ebiteeso mu Luganda bwawanika n'omukono bannange nze mbadde ngamba tebakuwulira neeyogera anti naye ne batawulira kyogamba bakulaba mukwano bro mugezezzaako for how long paka balegendi we bagenda okufa bagwewo nga tebatuuse mu nsi nsuubize lwa nsonga music waffe wawano wakuwuliriza listening you have to listen owulire lutalo yagambye atya wawulidde bwagambye nti toba na mugaso ng'endogo yetatikka omwana oyo alina ebigambo ensengeka y'ebigambo ffe tubadde tukyali mu sense ewuliriza kati ate mu ensendala za Bible ensendala za Bible okuwuliriza kujja luvannyuma ndowooza owulidde kaakati tulina oterezaamu ku beat olulimi ne luba lusigaddemu olulimi ne luba lusigadde lweru kubanga bintu bingi nnyo by'osobola okufuula huuku yadde toyimbye luki naye n'abaana okwongera okwagala okusoma omwana bw'ayimba bw'awuliza olimba lwa Baraka agamba mbadde njagala kudropinga kusoma naye bw'abanga music atambula ennyo kati ate atuse ne mu luzungu kanyongere ensome David nze wenjagala okukyalengingiramu challenging antambi akatono and I might be wrong Teresa ti David ono career ye eri ku myaka 18 ayina fan base gyazimbye era nga wetuba tugigenzeemu into detail olina a specific group gye wakwata abantu baabo olinga yabadde agamba in fact ne Jackie yakyogedde mu interview nti bali yakyogedde nti muyimbi w'abakyala for example then oyinga ne bakyala nabo no ba identify nti mukyala ki kiranga ffe eno mu mawulire ekyo atulira nyala kizimba kiranga no mawulire bagamba nti program eno njagala ebere bweti naye etagetingani omuntu oyo awuliriza atya omuzimbi omutuufu kankusala ekirimi aba ayina okumanya okuzimba n'okumenya
omuzimbi bwazimba nga yembwa azimba buzimbi tamanyi kumenya taba muzimbi muki kati kanchimaleyo nti oyina chetwalowooza nti wakwata abantu bwe batyo in fact utakola show ne APAS twakikuonako kukola ayina engeri gye yakittanyamu nga tumubuuza lwaki toli oba international or some n'abakonyi kinyonyola naye kati kugwe kyemalira okutasikinga otubuulire nti oyina ekintu kyo ky'okukwatidde ebbanga with the consistency at the very high top wano waggulu teri muntu akuyinamu any doubt then comes sounding ekyuse yabannaffe yeri serebo yeri consumable eyo David n'agamba omanyi let me challenge myself kino nkikubidde ebbanga muneka nkubuulireko nze nga bwe nagambye nti nze mukutandika okuwandiika ennyimba nawandiikanga ne kadongo kange nenvaawo nempandika band nenvaawo nempandika afrobeat nenvaawo nenyinkola collabos listen do you want to learn I'm not Abdumulas ayina ebibye nange ebyange anti yetayimbangako n'aba Nigeria ate nze nakola nabo collabo neziseeringa you get awo nensimalayo kyange oli mukunziramu okitegeera nze nakola collabo zinaba Nigeria ne tuyimba ebintu ne binyuma nnyo olumanyi otambuza mayiro lwatudde Nigeria okufa na wano era bwendukuba tebafaayo oba nakapiripiti oba wawa eruwere waffe yonna tewalinze wesigenze era abantu nze ku simu yange nenkulaga wane mu Northern Uganda bebatansanga buli we bajja okumbukinga mbeera booked kyekinemesa okugenda yeyo naye ngolowooza ki ekikutwalayo okubeera nga music relatinga n'abantu ab'enjawulo tosobola kubeera nga gwe oyimba ekintu kimu mwaka ku mwaka nolowooza nti osobola okumalako. Kankubuuze uncle, is language a barrier to good music? Oluusi nedda nekisinziira oyimba otya mu beat eyo gy'oba okoze eki oyimbye. Nsobola okubeera nga nyimba Luganda naye nga nteekamu waliwo ebigambo ebikozesebwa buli nsi. For example nga nagamba kikozesebwa omuzungu kikozesebwa omuddugavu kati olina kumanya bumanya nti wenteekawo ku yange oba Luganda oba Luswayiri nkese olumanyi oba Luzungu ngenda kuteekamu akantu akamanyikiddwa ebintu oba okola koransi n'ogifuula simple nokola for example oli yayimba nga tetubimanyi bino ebirala n'ateekamu akantu akagamba ekikwetaagisa kubanga omanyi olulimi lwe okuyimba kwa hooks naye bw'oba olina obusobozi obutegeeza n'oli kyoyimba tikina problem. So wano oli mu because kyenjizeemu wano nti kino ekintu kyotukubidde emyaka 18 otuuka n'okikuba n'olaba nti ebyaddala kikakasizza mukyamanja aki naye ng'ate because nze kyenkwagaddeko kiri kimu nti tulina kategori y'abayimbi ba mirundi ebiri. Waliwo abayimbi abali mu industry to stay mulimu ne bali abagamba nze singa nfunamu poloti nenfunamu akamotoka nempasaamu n'abakazi ebiddako saagala kumanya katasobola kwepushinga nga ggwe asobola okulengera n'oteeka ekitangaaza n'ogamba music emyaka 5 agenda kuba awulikika atya kantandika okwechalenginga wano kane challenging wano mbeere nga upcoming for example but when nasigala nga consistent era nja kumenya okunona kuba Eddie Kenzo yasobola okusigala ku music oli naye yatuuka nga tutulukako mpola netugamba oyo naye oyo kati awedde saawa zino alina Grammy nominations 2 fe abamu twebase era nawulidde nga bakuba oluyimba lwe luli erimbu simanyi tetulumanyi naddumanya tuliko abasajja abazungu bakuba entongooli nga tubita byakusaaga naye olaba gye kigenze ze mbadde nzija wano mbadde ndi ku simu
ku interview ku radio emu Botswana n'amazima batusosola yali tasobola kukola ekyo you get batusosola tasobola kukola ekyo kabere mulungi atya nga tumutenda omuyiwako amata n'oganywa tasobola kukola ekyo. In the name of David okufuna ekirowoozo wakifuna omaze kufuna vision of how music is going to be sound like? Ndudde nga nina ekirowoozo era ne bwolaba ezo ennyimba nga ujue singa nalina production omukubi atakuba kyawano kuba ffe n'ebirowoozo byaffe ng'asobola okuŋŋamba nti naye olaba oluyimba luno ate bwe tulugattamu kino lugenda kubaako we lutuuka kuba ze ennyimba ze zimu naye enkuba n'ekyuka nawe n'ofusingamuko katono obutasobola kuba oluyimba kalubeere nga lukyuse naye osigala ng'osawundinga nga ggwe n'ekirala olina okunoonya melodies ezifiitinga mu ekyo kye bakubye si kupaala bupaazi n'ogamba kati awo kirekawo aba producers baffe nga ggwe weechalenginga nti sound agenda kubeera atya ne weeteekateeka lwaki ba producers baffe tebateekateeka kyekimu such that teweetaagisa ggwe genda South Africa genda Nigeria genda Tanzania kunoonya producer akuba ekyo lwaki ba producers baffe bano abayitirivu ennyo bo tebapuling up their socks to know which sound nnyo kubanga so that basobola basatisfyinga mu abali nze nkubulira bw'ofuluma Uganda sound ya music ekyukirawo bwe baba n'okyuka kati abaana bafubutuka ey'engulu abaana bafubutuka mu Eastern bafubutuka mu Eastern nga badoptinze enkuba etya eri kakati ffe amatabi ate bwe tutuula obutuuzi kichallengingamu in fact mu Luganda olwangu kiswazaamu kiswaliza nno ddala si kuswazaamu owulira abaana bakayihura abamanyi kayihura oyo okuva e Rwanda awo owulira abaana in fact oba owulidde rage sound olaba gyagenda direction gyagala ne bwe naaba kalenze ne bwe naaba nga situuse wenjagala kutuuka naye nina emiti emito ekijja okundabirako gimanye direction entuufu gye zirina okukwata kati kankuzeeyo emabega wali omanyi obuwozi bw'emaganze bunnyumira nnyo tumaze okuba albamu yaffe esooka ovudde mu kyalo amakando ogasimbye wano e Kampala wano lutali ebintu bino ofunye fame because you were an instant hit tuwala nagaye wali gwe twabonaabonako nga upcoming ensi ekutegedde Uganda ekutegedde challenge ezi zino tezajja zino ez'abakyala because walinamuko mu mind bakubuulirira tezibula tebyakusumbuwa naye nafunirawo nawasizaawo abantu b'omukyalo muwasaba embeera n'omukyala nanzalira abaana 2 ebitutagalamuko kaawo wafuna nti osetolinge okoncentrating nasetolinga n'enjiga ne weeba yekuuma mu kibuga obufumbo bwanyamba nnyo okumanya nti bwandisciplininga ne bumala ate ne bukugira ne bakubba eraga wagaye nti wali muvumi nofuna maro n'omuyita maro jangu eno mu studio n'okuba mubbi maro eyampita n'olaba ekiyamba yalina story yemunga gwe no twayimba buyimbi nze saayimba it's connected with what we thought no twabijweteka in fact ne theme yali ya maro yajja ne theme bwetyo nze nentuula mu butuuzi wala wakanyumira yalinawo obusapatu bwa naye olina okweteeka mu kifaananyi oli bwaleeta omulamwa ne bwoguleeta kati nga gwoguleese nze nyambala ekifaananyi character that song kati olaba ennyimba zenyimba manyi nnyo okutuula mu character era abantu abasinga balowooza mba nziyimbye era ku mbwa y'ekatwe bagamba bambi omwana bagambira mbu watomera mu kaveera lutalo mulwadde olwokuba nayimba nkyagala nnyo by the way mbuzizanga amakona abantu bagamba oli mulwadde abantu bagamba bano owulira otya wafiridde omwana abaana bannamawulire babi nnyo omwana abuuza omuntu afiiriddwa kati owulira katozaako ki omuntu afiiriddwa omwana mayiti eri wali abaana abo babi kaya ange leero mbuzizanga mufiirwa ajja okukuba omunamawulire engolo bagamba oli mulwadde ebigambo tebikuluma mu lutalo no byandinumye singa mbadde ndi obulogo akula yaloga
bagamba mbu lutalo toloze ne baloga yakula yaloga nawe ojja kuloga utaloga bakuloga nina kakasera nze sibirivingira mu bando gaabo ekira nze nina katonda tonsobola anti twekwekanye mu katonda ffe aba successful you know it has been God from day one but for me it has been God amazima ogamanyi anze abadde katonda ate era akyali katonda nga munyenyeza nini nawe endaga tumaliriza Bivo Organic enamba esimu ejjanjabisa butonde 29 November musoke muwane ku EP yanga EP abantu mwajiwuliriza bamwayogedde twajiwuliriza ate nze kinasinza okwagala bayitha yana kyogera ne luli kyekiri kye badde gamba nti nze kyenkwagaddeko unlike ba musicians abagamba nti industry no because nawe ekyokulako ngamba nti kumazzi okwo kubeerako ababbi b'okumazzi bayita pirates babajja banyagulula ne mu music industry tulinamu abantu nga bo bajja ginyagulula lwaki olinga kye nagambye nti kasita nfunayo kenfunye kasita nfunayo ka fame ne bantegeera oba Kampala oba mu Uganda nenfuna ettaka nenfuna n'akayumba n'akamotoka that is it naye nze njagala nnyo artist yes njagala nnyo artist alowooleza ku mulimu guno nga business endala nti gwetaaga okuba nga guliikirizibwa gusobole okubeera nga kuwa ekirala obuilding empire kati nze wenawuliriza EP ekyasose okunzijira mu mutwe kyekya olutalo yafunye okulabikirwa okwa music agenda kufaanana atya mu bbanga eriddako nti atandise okugoyinga mu direction eyo than abamu abadde balowooza nti music waba akyuse nsigenda kuva ku winning formula yange naye nga te winning formula tekyalina kyegenda mugattako ng'ate ne audience yennyini kakati ekizibu ekitawaanya kulowooza nti oli ku winning formula yes naye nga winning formula yakyuka kati gwe nolowooza nti this is the winning kubanga naffe abawuliriza ennyimba naffe tukyuka because bulina kutuzuula okitegeera sound kyobola kati mu ssimu osobola okusanga mulimu ba Burna Boy ba David abataali mulungi kati kitegeeza gwe okuddamu okunfuna olina okumanya kati audience sawa zino ewuliriza ki kyeyagala n'ocreatingira mu gundi eyo n'ekirala abaana for example kati bakola challenges from different countries yes naye kakati manya ne bwe yandibadde mulungi atya manya kizibu omuweereza omuntu atamanyi kyoyimba nakolera challenge yes naye kuzina ennyimba zino oli oba amanyi kyoyimba oba takimanyi asobola okukola oluyimba nga lukolera challenge so tujja bamanyiza mpola mpola naye kati kankubuuzawo gwennyini tofunamuko ku esaba zino challenge y'okubeating eyinza okubeera impossible oba I won't say kale impossible bisoboka ey'okubeera nti tuli mu mulembe guno ogwa digital ogwa internet music tumuseringira kati ku simu nga obadde tonnaba kizimba ekyo sina kizimba naye social zange simbi osobola okulowooza n'abayimbi bulijjo bolowooza nti bali bamaanyi ku internet kubanga kujjukira ku Facebook waliwo amaanyi edda nokebera ku YouTube yange nga bulijjo nze ondabanga atatali gundi nnyo naye ng'esinga ate boolabanga bulijjo aba kubanga kyentundayo kitunda because music awo wali bayita bali ku internet nnyo era Spotify byo bitegeera byonna ekisooka nze teetaaga kubimanya neetaaga bitegeera naye okubimanya neetaaga bimanya n'okubitegeera naye mba sibitegeera wabaawo ttiimu esobola okukola ki kuba buli kimu sigenda kuyimba kuwandiika nkole ki buli kimu nkikole olina okubeera ne ttiimu etegeera wootategeera neekola ogwo omulimu naawe n'otegeera byotegeera nodelivaringa kati namba zitambula zitya 1 week after tukola tutya tuperforminga bulungi Spotify numbers jeziri abantu bategedde obubaka gendako ku Spotify okebereko ne ku YouTube gendako kati Spotify olabe oba bitambula nawe wawonyeza ntu za album esatambula gwe olaba nze saagala olaba bintu bingi olaba bantu bangi batuwadde ebyokulabirako ne tubitunulira mu ngeri ezalawa obuzalayi mufo kyo bitunulira mu ngeri nze ekintu kyo gwe kyolaba ng'ekibi nze nkijjako kirungi nze nkijjako kirungi nga mba mpakeginga Shalom ono mujjako ki mujjeko ekyangwe esimu ya fast screen guard ya fabatu ya zimba screen replacement kwa namba esimu elia wajugula kesimu nnungi
Hayati Nakalembe musomi wa dduwa. Hayati Nakalembe bannaye mugende eyo. Ebintu abaana akusabira loterera bulungi. Album eganye. Genda. Emirimu gigana. Ugende ajja. Wagamba kati babana boy bonna beyalikiride lwaki? By the way nabadde mu conference Bana Boy. Bana Boy in fact yasoose. Nateeka tuna WhatsApp group gye tusharinga nabo nateekayo nagamba in the name of David tugenda kugikolera ki ngabuuza gundi Wizkid nga bakutidde nga balaba osonze ne bagamba amukakane in the name of David you know. Yesu Kristo sise that's why all she needed. Ku TikTok bana bazigira bulungi nnyo kola bulungi asajja batidde bambi ne babate batidde bana namulabe bambi enkompe z'amaaso zonna ng'akaaba gaba nedda olaba tulubi tunaalyawa omanyi olaba ate nze bwe nsimba awantu ekigere nkisimba esawa natukola mu Grammy nkisimba Katonda ky'anaaleeta naye tosobola kwesuubira mu Grammy nga toyina nnyimba teweeteeseteese olina okusooka n'oba n'ennyimba ezisobola okukola ekintu ekyo then oluvannyuma n'olyoka gusobola okuba tegubadde mukisa gwe kodi ojjawo ekyokuba nti ennyimba za Baraka nnungi zibeera kati bw'oba tokijjawo eyo sitepu esooka omwagizi wooli maama nakyejwe eyo nina ebibye bingi anti kyabadde abuuza tomwerabira olaba kana akayimba akaliko all what she needed ate mama naka bwakagwako toyinza kumanya anti balowooza nti kati omulebe gwe anti kati ngeri bagenda balowooza nti odduseeri mu ba West Africa munange si bokka naye nabo baagala ebirungi anti olumu tebaliretinga nabyo mama naka ebaabo scrollinzeemu kati ni mama naka najja lyrics ye muwa lyrics oziwulira tusibula abantu wow interview ene njagala ebeere ng'ekyeyongerayo naye olwakadde kikyokera kunvuma anze sinze nako onyongerako butenzi sikumanyito kati munnange bamama naka kisinzira lyrics zobate ne bamama naka mubasibyeko nnyo sound ezivumbeera mwene mulowooza mbu sound ezivumbeera tulina okubeera example nga tugenda waliwo bannaffe nze badde nnyo mu film bannaffe bali awo Nateete Hollywood okuba oboogedde bakola filmu yaabwe ya Captain Bali nga wolaba engeri gye bagyeditinga mbambi budget yali ntono whatever they did naye BBC yajja ne bakolako documentary naye ng'ekibiirwa kya BBC kyagamba bannayuganda filmmakers abanajja mu maaso nti standard yaffe erina bbeera awo oba okitegeera nga bagala tubeera awo naye ng'olumu just kwagala kututtattanya tubeera awo nabo kenyini baabuuka katulaba firimu ze bakola essaawa zino nti okitegeera nti olumu tuyinza okusibako abantu sound eyo bambi si kye baba baagala baba abagumira bugumizi abantu boogedde mu si kye baagala ate kati golooza kye anti katebeera mandule anti kakati kuli line eyo anti kakati nemuno mwezi line zote zibulangamu line nino ziteekamu ne ka sound nkakyusa n'osiika olaba izo osiika amata bannaye twetondere eggwanga Rahimu Foods bannaye waliwo yagafumbye amine gafa amata walabi yafumbye gundi watermelon yasikanye fene banne Rahimu Foods we are very sorry as a nation chimala so Uncle David yagenda banga 29 November ku Friends of Shalom Volumula ajja tuyimbiremu emeza werikika abantu batano kuliko n'embuzi negula emeza nga 10 hankongulake emeza mtongulake emeza 10 ezimani 10 azugulire ba hajja tawe mama mfso Nateete dekagwe tetukasuka nako lero ande mbere bulungi mweraba